Jacob Bland. Meeting eno yayitiddwa aba kitongole kya UNICEF National Cultural Forum ng'eyise ba stakeholder bonna okujja okubaako ebisalibwawo mu nsonga za ganga zino ezeeyongedde mu ggwanga. So wetwogerera ne tuba nti nno bayisa abantu bonna omuli ba promota, abayimbi, poliisi n'ebitongole ebirala bikwatibwako omulimu guno okulaba nti tuvaayo n'eddoboozi limu ligenda okusalibwawo ku abantu bano abali mu kukola effujjo. Era nga wenjogerera wano kisaliddwawo nti nno ng'ekitongole kya National Cultural Forum kigenda kugulawo fayiro ku bantu abo ababiri kuli Alien Skin ne Paraso, kigenda kubagulako omusango nga kyo kyekigenda okubeera main complainant. Then ne bakanyama ekibiina ekitwala bakanyama nakyo kigenda kugulawo omusango kubanga abantu bakyo bakubibwa. Tubali tulina obuzibu bungi nnyo nti nno poliisi ebadde egamba nti ensonga lwaki tetekinze action tewali complainant. So oluvannyuma lw'okuba nti nno bacomplainant bazuuse njala bakakasa nti nno essaawa yonna omusango ogenda kuggulwawo ku bantu abo era oba oli awo bavunaanibwe mu mateeka. Sirowooza nti nno ebbaluwa eyatuwandikira naffe eyatuyise nga abapromota yakopingibwa ekibiina ekitwala abayimbi. So ndowooza babadde buvunaanyizibwa babamizi. Kyakubiri wano eno si kooti si poliisi balina kubayita wano babawozese, nedda bayise abakwatibwako okufuna resolution yaabwe. Oli promoter era mwavuddeyo nembanga muba banika with immediate effect. Naye kirabibwa nti bakyagenda mu maaso n'okubanga bayimba awamu ne Gravity ne Muneri Lipazo. Ebintu bya Gravity ne Lipazo ndowooza resolutions mwaziraba ezatambula n'ebibiina ebyenjawulo muri UNCC n'abalala. Ffe twakola olwaffe era tukyalindiridde poliisi okutekinga action. Kati same applies to this. Bano bennyini olwaleero aboogerwako ffe nga ffe tugamba nti ffe tutaddewo ekikoligo kyaffe ku abo abatuvunaanyizibwako okuba nti tebaddamu kukuwa bizinensi. Kati bwe kikusangika nga ggwe omuwadde bizinensi, ebizibu ebinaakutukako bijja kuba bikuba ggwe ng'omuntu, tebikuba ffe ng'ekibiina. Bakubibwa mu lubiri mulinako abantu abagamba nti bano bagenda yimirirawo okuwaayo obujulizi. Kyenva okugamba nti ekibiina kya babawunsa basatu already bali mu ddwaliro era be bamu ku bajulizi abasooka oba bacomplainant abasooka n'ekibiina kya UNCF. Bwetwogera ku misango gino eno tulaba nti jaddizibwa mu bifo ebyenjawulo n'abantu betuyinza okuyita abagivunaanyizibwako ab'enjawulo. Misango ki egivunaanyizibwa buli omu in particular? Wetwogerera wano omwogezi wa poliisi mwali mu meeting eno mulimu RPC wa Kampala South era fayiro zino zigenze mu bifo ebyenjawulo. Tewaliwo emisango egiguddwawo nga bagenda kugigulirawo mu Kawempe, ebirala gigenda kugulirwawo Katwe. So bwe banaamala okuba nti buli omu waguliddewo, bwe banaamala okufayiringa emisango bajja kumanya buli omu guno yaguddizaawo era bamuvulaaniddewo. Sebo Lipazo ne Gravity ensonga zaabwe bwe mwabayita bali bajuliza nti mwogedde na mukulembeze waabwe Eddie Kenzo. Kati bano babiri omukulembeze mwayogadde nabe. Nze ndi wano ekibiina ekyayisa olukuŋŋaana luno be ekiri mu kukola nange kyekyampise kye bayita UNCF. Mmanyi nti nno ebbaluwa gye bampandikidde nga stakeholder n'ekitongole ekitwala abayimbi abo stakeholder, mmanyi nti nabo baabawadde. Ekyobutajja kwabwe si kyange simanyi, naye manyi nti nno buli omu bamuwandikidde. Ng'oli promota abapromota bemukola nabo mulimu gwe gumu abatagenda kugendera ku ekyo kyemusaze mba resolution nga gwotegese bakolera kinga. Saagala kugamba nti nze nganze ntegese bakolera ki. Nze sinze implementinga ebiragiro eby'omuntu amenya amateeka. Naye kyeŋŋamba nti nno olw'okuba nti tugamba nti tulina ekibiina ekitutwala, twagambye mweno embeera nti omuntu yenna anaakola ku lulwe n'aba nti abantu abawadde platform ebinaamutukako ajja kuba bivunaanyizibwako ku ye nga ye. Kati waba promota betulabanga bo bapromotinga eyo mu byalo bo mubakoledde kinga. Tugezaako balabula n'obagamba nti embeera eno eri mu kugenda mu maaso ya ddala era mugyewadde. Waliwo bapromota abaali bakola area bookings
bayimbi ab'enjawulo okuli Palaso ate ne Alien ate mwabakitopinze baawo abakola bookings zaabo mubakoze mutya kuba bayimbi mubagaali olwaleero ebintu ebisinga nno omuntu bw'amala okukola omusango olwaleero n'amawulire go singa bakeera ku makyango inagoziza ne bakutwala ne baba nekibakuvunaana ekyo gamba nti yegwa tulipotingira leero tunakola tutya kiba kizibu so ndooza nti abo abalina issue ezo tujja kulaba bwe tunakwata ensonga yaabwe bataazinaawo ekyo kyekiriwo kyekyasaliddwako abakyamukati ndinako ngenda kutukyali katula tukole ekibuzo kyekutandibadde propaganda ali mu industry oba mu music industry tugambe takosa bayimbi oba takosa industry ngayo buli ekirimu nga si kituufu kubanga si kirungi kiri mu kukosa industry kyova olaba tukirwanyisa kibe nga tekibeerawo akosaatya wangi akosaatya industry buli lwekibeeramu guno omulimu gwetukola gwa numbers so buli lwewabaawo ebitatambula bulungi numbers nezikendeera oba tugenda kufuna business nti omulimu guba gufa financially oba tukyasobola kufuna generating income waliwo akifunamu oba saagala kitwala bwe nti naye ate era buli ekibeerawo kiba n'ensonga nti buli owulira nga waliwo ekitambula kiba kali behind sometimes olumu nebijja nga yeweeva eriwo mwaka kaseera ati nga mwe bapromota ekyo kintu kiba kibakosa batya kuba jjukira bali bayimbi mwe nga mwe bapromota anti kakati okwo abayimbi balina gundi bbiri azinaawo balina YouTube income ne baba nebivulu income kati ffe tusalibwa mu bivulu kubanga betutunda abantu bajje babalabe kati buvyo butabeerawo abantu ne batajja mu kubalaba kitegeeza tuli mu kukola business Bebe Cool yafuddeyo n'agamba nti abantu abakuba obucupa Bobi Wine ne omukulu Abitex baba plantinga mu bivulu gwenga gwomutegesi w'ebivulu okyogera saagala kukomentinga ku kyesirinaako obujulizi ayinza okubanga yimwa Bebe Cool akirinako obujulizi bwakyo but nze manyi nti abantu baffe kasita music yakkiriza okuyingira mu politics that way kubanga ebbanga lyonna Bebe Cool tatandise leero okuyimba obucupa babatandise bomu kuba ng'alina ekibiina kwe yeetadde nti ndi wa kibiina kino emabega lwaki tebamukuba nga bwali tebuliimu nga tebatunda byakunywa mu bivulu senzodoza nti this politics aba artists bali mu kubirudinga yakozinze eyo embeera yonna ekyenjawulo kituseeko olwaleero okulaba nti nno abayimbi bano abakola effujjo mu nfuuka ne mu bifo ebyenjawulo bagenda kuvunaanibwa emisango